tuddekeyo mu kuwummulako. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'empaka z'okufumba ezaali ekiteetikka. Katugende mu maaso n'abakontanyi abeetaba mu mpaka zino. Tukyagenda maaso Masembe tuli mu kulabira ddala bano ani asobola okuba nga yagenda okuwangula ono tuze kuwa Chapati. Ne soko tubulire Mariam soko mutubulize. Taata Chapati otese otya leero? Chapati eno giteeseteese okusinziira nga bulijjo bwe ngikola bwe ngibakolera abagiryako wano buli eyali etabyeko mu mpaka zange wano. Amanya nze Ibrahim Nakabaale Saalongo, Vice Chairman wa Kiteetikka Mbuzi Market. Ono Vice Chairman naye omu ku Vice Chairman agenda okuswala. Kiri kiti omutwala nga aswadde nga imulemye. Simutwala kuba Vice Chairman abanswaziza kitegera byakola tabitegedde. Vice Chairman ogenda kusemba kirabika. Omu ku omu bwe tulaba bano bali wano eno. Ogamba otya nnyabo? Mulungi ssebo, gamba otya ssebo? Oyitawo? Mpitawo nalo. Kiggwe kyogenda okukola n'aba oli ku nnyama tubadde tubalaba balina nkoko. N'enkoko ngiyina. Nina ennyama y'embuzi nga n'enkoko. Mukyala muno yena byakubuuza. Masembe, ono olabika omwewangulidde kuba mu byenfumba naba n'akawo kennyini kanjawulo we kituukidde wano. Nkwewangulidde naye webikulemerera. Ne soko tubulire oteeseteese. Tebisobola kunnemerera nteeseteese bulungi. Kati wano ndi mu kulunga nnyama ngyokye bulungi wali katimba. Ekyobulungi katimba. Yetengeewo. Naye nga TV ogitwala oba bbaawo agenda naye bbaawo weekulema akugobye. Atasobola kungoba kubanga amanyi nsobola okugiwangula. Weegumizza. Amannya soko tubuli. Amannya agange nze Nambiridia, mukyalo w'emmamba. Mukyala wa mmamba tukyagenda mu maaso soko babulira amanya tuna mukamero babulira amanya olage mbuno wazidde oli mwana muto oli muntu mukulu. Sebo ze ni muntu mukulu amanya agange bampita na City Sauda. Kampani gyalimu bagita Eva Smart nga bulijjo. TV ogitwala nga mmwe aba Eva Smart oba oyisaamu gaali. Sisobola kuyisaamu gaali kubanga nzo kiyingira nga mbutuufu nga mmanyi era nteeko kisobola. Abasinga bamanyi enkoko eya oven baji enkoko tesobola kwokebwa ku katimba nga ffe bwetwokya ennyama n'efuuka eya oven. So kati nze kyekyenjawulo kyenkoze ngikoze nga eya oven naye ate nga njokereza ku katimba. Ki ekikuleetera okwetaba mu mpaka? Nange njagala kuwangula ku birabo by'emireese nga mwabaabukedde TV nsuubira nze agenda ogitwala kubanga byenkola mbyekakasa. Ab'embalala mumanyi okufumba enkoko? Tumanyi okufumba era tufumbira ddala. Soko tubulire manya kige bakuteekako ne bagamba mbu bebe kulu big size Bobi Wine nti ki buli omu balina erinnya lye bamwongerako gwe kirinnya lye bakwongera. Amanya ge banyongerako bampita Oga Kabaka from Nigeria atasoma Luzungu atasoma Nigeria naye ng'ategeera Luganda. Nigeria sijja musobola Masembe. Bakuganye TV ekyeza togenda gitwala. Tubuuza omu ku omu bano beeriraanye ayita neighbor ku neighbor okikoze otya gwani amanya? Amanya agange bampita Stacy Kaweke. Enkoko eno gy'oteeseteese evaamu nkoko ki? Enkoko kawome. Enkoko kawomera gyokoze eki? Naye nga ky'obamanya ba sponsors baffe tulina enkoko kawomera ntubeera ne Pepsi Cola ntubeera ne Prestige Margarine. Batuteddemu akajja okulaba nga naffe tuli naawe nono yennyini nga atuuse okuba nga onawe wooli. Siwe kiri? Bwe kirimu. Kabulaza lwaki ogeeta byokola buli ssaawa? Asigeeta kyenkola kiri kwalaali. Wani amanya? Tiimu Kibi. Tiimu Mukiibi obadde alwanira enkoko wali n'erinnya lye agenza osoma nga teririiko n'ayomba nze nabaddeko erinnya be kinayomba nnyo ng'alagamba ayagala TV. TV lwaki ogiyombera nga tonnagitwala? Lwaki ngiyombera kubanga nkimanyi ngyetaaga ate ne bannange nabo bagyetaaga ate nga nina ogitwala naro. Kabeeko kyakubuuza. Yebalokosebo. Kale sebo nawe gyabalako. Ogikoze otya? Otaddemu kina ki? Nkitaddemuko ebirungo njuga muva tuwa ebirungo kati ebirungo byentaddemu nali sibentaddewa mu nnyama notaddemu akatungulu nentagamu yange ganze entangawuzi kubanga entangawuzi erina gyegeri gyekiyambamu ogigonza nentekamu obulunzaali obutinitini naye nga si bungi nnyo ebirala kambyesigaze mukama wange. Secret ingredients ate mu nkoko nga wiva omunyeyo omukyalo ono ampadde green pepper nampaka carrot nampa n'obulala obunyaanya nembikubamu ebigonda sabitegeera then emana nembikamula bulungi nenkogi spicinga. Nalongo wakoledde eno jaji kasoka kutubuli jebaliko nalongo
Sebo nawe jebale. Ennyama yaffe eno ng'eringa entono. Nyama nnyingi era mugenda giraba nga ngireese wali ku base. Naye ng'ewooma. Ewooma bulungi nze ensinga. Mwekyo mutulimba muno muli muki muno? Saalongo tosooka bikkula tebinnajja. Ampadde ya Saalongo bannange. Tukyagenda mu maaso ono y'omu ku basajja abasinga okuba nga bayiiya bye bakola mu katale muno. Kiri kitya? Kiryoke Sebo. Amanya? Sebagala Faruku. Okoze otya kuba kati eri ebeera West East. Ogwawa? Nze ndi eno mu West. Oli mu West? Kati aba West lwaki mulemererwa buli ssaawa? TV abeeri be bagenda ogitwala. Leero ejjeno. Omukyala ono omulaba bw'otwala TV akutwala. Bwe kiri. Akwesabire. Ssaawa eri ng'omaliriza okuteekateeka by'oteekateeka. Kikyo bagenda obbaterako bagamba ate Faruku ate asinzeko ku balala. Byengenda obbaterako bingi. Ndabaterako obummonde buno. Batereko amatooke, teekeko gonja, teekeko amayuuni, teekeko akawunga. Osuubira TV ogenda giwangula oba nedda? By'okoze by'oteeseteese osuubira bigenda kuwanguza TV yaffe? Bigenda kumpanguza nnyo. Oli musoga abasoga betumanyi mu kusiika kyapati lwaki twetaye mu mpaka zino ez'okusiika kyapati ate nga toli musoga? Siri musoga olwo naye nga guno omulimu gwo gwanjigirizibwa omulenzi gwe bayita Kazibwe David olw'okuba naliko mu mbeera z'ekiyaaye street life naye nensalawo nganze nfunayo ekintu kyenyinza okwekolera nganze nga kyange. Bwe yagenda okusembesa yakuyigiriza ogenda kusemba? Yanjigiriza kubeera muwanguzi buli kadde. Bufuula okubanga gwagenda okuwangula olina buvumu ki oba ogamba nti nze ngenda okuwangula? Nnyina okusinziira nti naakatuuka mu kitundu kino ekya Kiteeti Kambuzi Market munakolerawo omwezi gumu ne wiiki 2 naye okubanga bakasitoma bange bonna aba Kiteeti Kambuzi Market nze akyasinza obba supplying ekikomando wonna. Gasooke tugendeko ate mu bajaji tulabe ddala kiki tulabe ddala bibakoze kiri kitya kuba bo kati abatesitesi mubalabe bali mu kuteekateeka bakutegekera kiki bagenda okuwaayo wali bajaji basobole okusala empaka zino. Tulindani anaawangula Bukedde TV1 program okufumba mu mpaka z'okufumba. Oluvannyuma essaawa ezaaweebwa abakontanyi zaggwaayo ez'okwokya ennyama n'okusiika capati. Era abakontanyi batandika okutegeka bye bagenda okulaga abalamuzi. Abaasookawo baali ba capati. Jangu uyo yangulako. Ojja kugwa ekigongo ozina amazina g'otategeera. Amanya agange nze Kakoza Edward. Ye Kakoza Edward. Asi Kakoza oba byaleese biri bitya. Ofumbye eki? Fumbye Rolex n'enfumba n'ekikomando. Twakodde ebijanjaalo by'ofumbye? Ebijanjaalo mu mukama wange okusinziira nti bampadde essaawa emu nasobodde okuteekateeka nga nze omuyiiya n'ensobola okugula ebyange biteekebweko mu budde olw'omukolo gwe nategedde nti tugenda kubeerawo. Tiimu ki? Nakabaale Sebo. Tiimu Nakabaale yagamba obudde banne babawadde 2 ye bamuwaddeemu. Kyavudde ku kigwa okuwa ensaawa entono bano babadde zezimu nga ggwe. Baatuwadde essaawa za kyenkanyi naye okusinziira nti omuntu era omugezigezi era omukujjukujju abadde nnyina okuteekateeka emirimu gyange mu budde. Kano ke katale
ak'omukaaga ke tugenzeemu mu mpaka zino bonna abafumbye capati twabawa essaawa emu basobola okugiisa capati n'ebijanjaalo babifumba mwe mututte essaawa emu n'ekitundu tetumanyi lwaki mukoze bwe mutyo ate ogamba nti obudde tebwakumaze katugambe nti wano ekitetika temulina bukugu mu kufumba kikomando kino obukugu we buli mukama wange naye okusinziira nti n'amanda nza z'omukubasembeyo gafuna so mbadde nteekateeka mukama wange oyo bwazze okuntegeeza nti obudde time out ngenza obikeberako nga tebinabaako kuba olaba nga bwayiyiza okuleeta ebijanjaalo ebibyo n'amanda kiwandikoze era sibuki wali badde ogenda mu bannayiba ne bakuwa amanda kyebategeeza lwaki olwawo okuyiiya bulaza si kulwawo okuyiiya olw'ensonga nti mbadde mupya mu kintu kino naye era ngezezzaako okuexperiencinga ekintu tukyagenda mu maaso n'empaka z'okufumba ezaali ekiteetikka wabula katuwummuleko